tosaladde emabega drone yiyo emabega togira Emotoka egenda fuluma. You have a problem. You have a problem. bamulese okwata video Mpate video hiyo. nga bamugjayo bamulese navaamu Scalate. Sigale wano wali vai. Kati edi mutwe wuyo bamuleeta ndowooza olugeti nzigale naye ate abantu be batuganye okubeerawo. So ekyo kikolwa kya bumenyi bw'amateeka era bakikolera wansi wa butamanya naye tugenda kuyamba eggwanga lino tetugenda kwetiikira tugezezaako okulaba nga twogera ne poliisi n'omulamuzi okulaba nga amukkirize omutwale mu ddwaliro omulamuzi final akkiriza naye nga bamukuba bubi nnyo buli lunaku abadde akubwa emirundi egisukka mwena nga bamukubisa zisolido bamukubisa amasannyalaze bamuyira amazzi nga tebamubuulira musango gwe yazza naye nga buli kaseera bamukuba talya tafuna bujjanjabi era alumwa buli nnyingo yonna emikono gyonna gijjudde ebinuubule obukongovule bwonna baabukuba enkokola zonna baazikuba bamunyiga awakyamu wonna we mutegeera ali mu bulumi obw'enjawulo ennyo obw'amaanyi ennyo alumizibwa mu buli kitundu kya mubiri gwonna kubanga abadde anyigibwa mu buli lunaku ali mu mbeera mbi tuyimiridde mu kooti maaso g'omulamuzi ne tusaba omulamuzi mu mbeera edi mutwe gy'alimu mu mateeka eba tekkirizibwa kugenda ku trial oba kutwalibwa ku rimanda mu prison naye ne tusaba omulamuzi tumwegayiridde atukkirize atwalibwe mu ddwaliro mu Bunnambiro era omulamuzi akkiriza okuwulira kwaffe okusaba kwaffe n'atugamba tugende naye atwalibwe mu ddwaliro eddene era kati wenjogerera saawa eno aba prison twogedde nabo bagenda muyingiza mu kitabo kya prison wano mu Central olumala omuyingiza atwalibwe butereevu mu ddwaliro eddene era kati ku saawa eno tugenda kola follow up
We are not capturing our fund. The cameras are yakwatibwa mu bumenyi bw'amateeka n'aterekebwa. Olwaleero tuzze okulaba oba ddala kituufu ali ku prisons e Masaka. Twebaza OC prisons e Masaka asobodde otuwa olukusa ne tuyingira okulaba Eddie Mutwe. Ekisooka nsaba okutegeeza eggwanga nti Eddie Mutwe gyali mulamu. Eddie Mutwe yatokyalingibwa, emikono gyonna gyonna baagiteekako empingo gyonna gyonna yakubibwa mukosefu naye ajjanjabibwa. Naye nga njagala okutegeeza eggwanga nti okumuleeta mu kkooti ne batamuwa mwagwanya balooya bwe kubaawo mu budde kyabadde kya bumenyi bw'amateeka. Wadde ali mu kifo kati wetukkiriza nti yaddeko kuba mu mateeka prisons ne police be bakkirizibwa okutegeka abasibe. Eri gyabadde mu bisaakaate bya mukulu muhoozi bubadde bumenyi bw'amateeka. So twongera okutegeeza gavumenti nti ebifo bino biriwo okutegeka abateeberezebwa okuba abamenyi b'amateeka. Tuvumirira ekitongole kyonna ekya gavumenti ekikozesa offices zaffe bannayuganda okumenya amateeka n'okutabangula eddembe ly'obuntu. Njagala kwebaza administration yawa kuba tusobodde as leaders okutuula mu ofiisi ya OC Eddie ne bamuleeta n'atunyonnyola ne tumulaba n'embeera gy'alimu. Ali mu bulumi obuyitirivu, omubiri gwe gujjuddeko ebiwundu. Obulwadde prisons bwegamba nti alina health center 3 obulwadde bwa Eddie Mutwe babusobola. Newankubadde batugambye nti yaddeko babusobola, nze nkimanyi tebabusobola. Nga bw'omanyi omuntu yenna tasobola kuwale bakama be nti tetubusobola kubanga Eddie yakubibwa agambye alumwa buli wamu. Kati wano ekyokuba nti amagulu gabadde gazimbye nnyo kati gakkakkanyeemu atugambye abadde ku cupa y'amazzi era ze nga aliko ne kanula naye ng'omulaba nti empingo zaamuyingira. Ekisookayo baali bamutulugunya nga ali ku mpingo. Emikono gyonna gyayingiramu empingo olaba nga gyasalibwasalibwa gyonna eno mu mugongo, olaba enkwagulo n'emiggo engeri gye badde bamukubamu. Kati obulumi bwawulira munda yeetaaga special attention okumusikaninga mu mutwe muno gwe baakubakuba okulaba nti oba teyadamagingibwako kubanga tugambye notugamba nti ebitundu bye eby'omubiri ebimu takyabiwulira. Kati bw'omukwata kuno ku mukono tafiiringa nti omukono gukyakola ki gukyaliko so nga alinga ali paralyzed ku bitundu ebimu. Tusaba nti prisons wadde ina health center 3 ewe Eddie Mutwe omukisa bamuwa abasawo abasingako ku bano yeekebejjebwa omubiri gwe gwonna okulaba nti afuna attention esookera ku basegirinya baafa bino. Tetuli bamativu naye ate kisingako ku mbeera gy'abaddeko era tusabye era tusaba balooyazi baffe tusabe rifaro bamutwale mu ddwaliro eddene tyasobola okufuna obujjanjabi obusingako. Wano waali olwaleero eno prison erina okubaamu abantu 500 naye olwaleero tutegeezeddwa nti prison eno erimu abantu 144. Kitegeeza nti congestion oba omugotteko wano gukyali mungi. Tutegeezeddwa nti wano e Masaka ku kooti tulina jaaji omu ya handlinga Greater Masaka yonna. Osa tusabye nti singa bafuna gwe bayita sitting judge kyali tuyambyeko okuba nti tukendeeza congestion eri mu makomera gano. Ekigenda maaso mu ggwanga omuli okutigomya n'okutulugunya ab'oludda oluvuganya ng'ate bikolebwa security agencies ezinambike mu butongole mu ssemateeka. Bw'otunuulira omusibe waffe Eddie Mutwe bwafaanana kati amaziga gakuyunguka naye bya kiseera buseera ffe tuli bagumu nti batwongera tuwa maanyi era tujja kuba bagumu tujja kumalako. Bagenderera okufrustratinga president waffe okumuggyako baggaadi be naye nga kijja kuggwa Katonda alinaffe. Nsaba bannanga ab'amawulire abali mu musango guno kubanze e Masaka gye mwogerako naliyo ebyaliyo byonna nabiraba. Obusonga buno obutonotono busobola okuggweranga ebweru wa kkooti. Twewalenga okweteeka mu mbeera evunaana bannaffe watali musango. Oli wa ddembe
okugamba munno nti alina kyakukoze naye bino ba Edi Muto gino emisango gy'ekimpatiira ffe ng'abakulembeze tugivumirira era n'abakiri emabega mbabulya kino kyokoze banno bano oba tulugunye nga tewali nsonga eri awo bwe banaakuteekako ebisangosango bw'olimanya nti naawe eddembe ly'omuntu olyetaaga era si kirungi kukakaatika misango ku bannammwe olw'ebyobufuzi